Okulamaga kw'abajulizi okw'omwaka guno kutegekeddwa essaza lya Lugazi era essaza lino lye likulembeddemu enteekateeka zonna mu bakatoliki. Naffe enkoko twagikutte mumwa yogayoga paka Lugazi ku ssaza era wano ebikwata ku ssaza tujja kuba tubitegeera nga tulina Musiinya Richard Kayondo viika General w'essaza Lugazi. Essaza lya Lugazi lyatandikibwa mu mwaka gwa 1997 oluvannyuma lwa Kabaka okuwa Abafalansa abaali baleese eddiini y'ekikatoliki kuno akasozi Lubaga olw'okuba enzikiriza zaaliwo bbiri obukulisitaayo n'obukatoliki. Ebbendobendo lya Lugazi lyalimu okusinga abakulisitaayo ekyaleetera abaminsani bano okulaba engeri gye baleeta obukatoliki Olugazi kwe kutandikawo ekisomesa eky'Ekayini. Aba White Fathers ne balaba nga ekitundu kino ekyeno kyali tekifunye bukatoliki ne bagezaako okutandika eddiini mu kitundu kyeno ne batandika ekisomesa eky'omukayini bayitawo Kayini naye era nga tekitambula kwe kugenda ne mu Bungereza ne basaba abakatoliki ekibiina ky'abakatoliki ekyali e Bungereza eky'aba Mill Hill kijje muno kiyambe ku kitundu kino ekyalimu Abangereza abakristaayo eky'oludda luno. Aba Mill Hill ne bajja Kabaka n'abawa ensambya. Ebiseera ebyo byonna waliwo amasaza abiri gokka okwali erya Kampala n'essaza ekkulu erya Lubaga olwo olw'okuba amasaza gano gaali manene nnyo kwe kusalawo kugasalamu ne batondawo amasaza amalala abiri okwali Lugazi ne Kasana Luweero nga Lugazi eno yasooka okutongozebwa. Awo no mu 1997 kwe kufuna amasaza abiri ery'e Lugazi n'ery'e Kasana Luweero. Ery'e Lugazi ne litongozebwa nga 23 Ogwokubiri 1997. Ery'e Kasana Luweero ne litongozebwa nga 1 Ogwokusatu 1997. Bishop Mathias Ssekamaanya ye musumba yasookera ddala okukulembera essaza lino wabula wano waliwo akattu ku we baba bateeka ekitebe ky'essaza kuba ate abaminsani amakanda baali baagakuba Naggalama ate nga kyali kizibu okuteeka eyo ekitebe ng'ate ekitundu ekiyitibwa Lugazi ekijja erinnya ly'essaza kyaliwo. Nga Bishop Ssekamaanya bw'alaba wa wanaazimba cathedral, wa wanaazimba ennyumba y'omusumba, wa wanaazimba offices. Kati wane Lugazi essaza baaliyita Lugazi diocese. Papa Bishop naga nti essaza lye Lugazi, cathedral n'ennyumba y'omusumba yandibadde Lugazi. Olw'ekigambo Lugazi ebintu bigenda bitambula, omukisa ne gujja. Omwana w'omwami Kulubya omanyi enanya Land Road w'ettaka lino ery'e Lugazi n'aba nga atunda ekibangirizi kino kyalimu ebikajjo bya mmetta naye nga ziizo eweddeko ng'ate ayagala mu kasente okwesimbawo e Kampala oba mmeeya ng'atunda wano. Kati ne tukitegeera Bishop n'atandika entegeeragana naye ne tugulawo wano. Eklezia eno yazimbibwa mu kifaananyi ky'omusalaba nga guno si musono wabula kyali kigenderere nga kijjayo ekifaananyi kya Yesu bwe yeetambira ku musalaba era wano omusumba Ssekamaanya yazimba ebizimbe ebiwerako okuli ne ofiisi ez'enjawulo. Nazzaako okuzimba ennyumba y'abakulu parish yawo yakalina ate ne kyasembayo kwe kuzimba office block era yaggulwawo olunaku Bishop Kakooza lwe yatuuzibwa wano ku ntebe nga 3 January 2015. Essaza ly'e Lugazi lijjuddemu abalimi naddala ab'ebikajjo, amajaani, emmwanyi n'ebirala era kino kireeseewo amakolero mangi mu kitundu nga bangi bafunye emirimu newankubadde basasulwa nsimbi ntono ng'omusaala naye kuno kwe bajja ekiweebwayo. Ate muno mulimu amakolero mangi gakozesa abantu bayitirivu naye abantu abakolera muno enfuna yaabwe si yennene nnyo naye mu katono ako ke balina abantu baffe ba mutima mulungi, mutima mugazi, batona bulungi, bakulaakulanyiza ebitundu byabwe, basomesezza abaana. Obwagaagazi bwa Lugazi bwe gituusiza ddala ku nnyanja Kyoga, ennyanja Nalubaale kw'ossa n'omugga Kiyira oba River Nile era kubadde kulafuubana nnyo okutuusayo obuweereza mu bizinga bino ebisukka mu 30. Okubituukamu si kyangu naye abakulu nga bafuna obuyambi abantu b'ebweru batuyambye ne tufunayo ku maato aga yingini bafaada gwe basobola okukozesa okutuuka ku buweereza. Ate nayo yonna tugendayo bishops ne viika general tugendayo okuwa konfirmansiyo naye ogendayo n'otuuka mu nnyanja gye bayita ensajja era ng'ogirabye ddala nnyanja nsajja
ejjengo bwe lijja olya byaddanga ejjengo sajja. Reverend Father Richard Kayondo agamba amawulire ag'okulamaga kw'omwaka guno baagasanyukira bya nsusso era baatandikirawo okwetala nga beetegeka okulaba nga bakola ebyenjawulo. Tuba tukyali awo tutetenkanya, tudde eno tudde eri, tukola kino tukola kiri. Abakulu ab'ebisikoopi bwe baatuula ne bagamba nti Lugazi dayisisi mmwe mukulembere Namugongo. Ne tugamba Wangi mmwe mukulembere Namugongo. Essaza lino erya Lugazi lyasemba okutegeka okulamaga e Namugongo mu mwaka ogwa 2023 nga kibadde kitutte emyaka 22 nga balindirira okufuna omukisa okuddamu okutegeka. Wetoogerera kakati akeetalo kangi nnyo mu ssaza lino ery'e Lugazi era buli omu alindiridde okulaba essaza lino kapyaki ke ligenda okuleeta okwawukako n'amasaza agazze gategeka okulamaga konna okuzze kubaawo. Nze Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina wano mu ssaza ly'e Lugazi.